weewaawo munaffe atwegasseko mu mawulire gaffe gano agajja otobadde nyongere kutegeeza nti wano wendi ndi mu mwoleso ogwategekeddwa ekitongole kya UN Women ku Serena wano ekigo nga kiyinza okugamba nti omwoleso guno ekiruubirirwa kyagwo kwe kulaba nga abakyala bannayuganda bongera omutindo kwebyo bye bakola gamba ng'ebyokulya n'ebyokunywa era nga kiyinza okugamba abakyala bangi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bali mu kifo kino okulaba nga basomesebwa n'okubangulwa ku butya bayinza okwongera ku mutindo gw'ebintu bye bakola okulaba nga batukagana n'akatale ak'ensi yonna nabo basobola obaolyawo okwenogera ku nsimbi gy'oyinza okuyita enzungu. Abakyala bangi bali wano, bangi balina ebyokunywa bino byakulya, zino ngoye eziri mu mabala ag'enjawulo amalungi aganyuma okulaba. Abamu bakola ebisiige, abamu balina ebibumbe, kwegamba bintu bingi nnyo ebiri mu kifo kino. Naye nga kiyinza okugamba nti kalira ebisingakaawo ojja kuba obifuna amawulire gaffe agagambuze agakawungeezi wamu n'agesirika. Nsigadde ndina muri Rachel wano ku wooteri ya Serena. Kale tweyanziza nnyo Namuli Rachel kututuusaako